Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV Katikati. Vanyuma rwa ekisinde chi People Power ekikuremera mukuru Kyagulanyi Ssentamu wiche wadde okuvaina kirangirira nga abantu abaraze obwetavu mu kukwata bendera y'ekisinde kino mu kwesima okuvuganya okwa 2021 okubeera nti juzi ennaku z'omwezi nga 17 abantu abali bakajjayo fomu n'okuzikomyawo ku kitebe ky'ekisinde kino wali ekamwokya bali bawaze abantu 7. Abantu 7. Amazima gali nti tewaliwo opposition party mu ggwanga Uganda ku mulembe gw'Omwami Yoweri Museveni yali efunyeko bannayuganda bagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo nga bakutte bendera yaayo okuwera abantu 7 ekitono. Mutegeesako okunoonyereza ono FDC party luyasiiwa okubeera n'abantu abagala okukwata bendera yaayo ku bifo eby'enjawulo yafuna abantu omugatte baali abantu 37,000 nga bamuli abagala okuvuganyisa ku FDC ticket ku bwa president, FDC ticket ku kifo kya member wa parliament, FDC ticket ku kifo kya chairman wa district, bachairman b'amagombolola, bachairman emini ba councillors ku district ne ba councillors ku magombolola. Vanyuma lw'okubanga baweze 7 bajeje empapula ne bazizaayo ate mbo nga bakyali bawera 13,000 abalala ababadde tebanaba kuzikomyawo. Era People Power yakemedde okulabika nti eyongezali ekiseera bannakisinde abagala okukwata tiketi yaayo kwe balina okuddiza fomu zizabwe ze batwala okujjuza. Tumala okubimanya nti People Power erabika ezzegawanye eri mu kukomba mu bibiina byonna ebyobufuzi abantu abajjeyo fomu zino okuzizzayo nga baagala okwekwata fulaga ya People Power bangi ddala. Abantu bakunukiriza omutwalo onakolale bugenzi okuky omugezi wa People Power omukulu Joel Ssenyonyi avudde n'ate Africa tuulayo nkutuma ebigambo bino obitwalira abatuuliriza omutima guŋŋame nti abo bateeka okuba nga baze nga bava mu kibiina ky'NRM. Joel Ssenyonyi n'aŋŋama nedda Africa ekituufu kiri nti abazze okutubega nga bajjeyo fomu zizaffe tebava mu NRM mwokka, bavudde ne mu DP, bavudde ne mu FDC wonna ekibaleese kutuketta kutubega kukyankalanya electoral process yaffe eya People Power. Ssenyonyi agamba amazima gali nti ekibira ky'abano twakitegedde. 1 bamanyi nti tubamanyi n'olwekyo baba bamanyi nti tubamanyi kiki kibabala baagala ku ssaawa envanyuma tubasunsule tubazze ebbali oba tubasuule ebbali. Bwe tumala okubasuula ebbali basitule amaloboozi bavumirire basiige ettoomi ekisinde ki People Power nga bakirangira n'okukiranga okuba nga tekirina bwenkanya mu kyomunda okwongera okukikyayisa Bannayuganda. Ssenyonyi agamba abantu abali mu bitundu nga 10 ku buli 100 nti abantu bajjayo forms eza People Power bwe banga bali abantu 10 ku bo abantu 10 bano bazenga bambega ku mitendera gy'enjawulo. Ssenyonyi agamba twabategeddera tubamanyi n'amanya gaabwe n'ebifo bye baagala twabitegedde era bakimanyi nti tetugenda kubakkiriza kubanga tubamanyi. Bwe tumala okubagaana bagende ku mikutu egy'enjawulo batandika okuvumirira okusiiga ettoomi okwonoona ekisinde ki People Power n'ekiruubirirwa ekyokukikyayisa abantu. Twabategedde ne tugenda kubasunsula ntayi tetugenda kubakkiriza. Nange ge mawulire gava mu kisinde munda
bannayuganda nga beeyongera okweyuna okugyayo foomuzi, abali mu bibiina ebirala byobufuzi nga bongera okukankana baga abasajja nga balesa amaanyi bano abantu 8,7 mutwalo bonna bajjayo foomuzi za kisinde obusinde. FDC nga yongera okuyenjebuka, bamembazi nga bongera okujabulira okwesoga NRM ne ANT ne People Power. NRM nga abamu ko badde bamembazi n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga basulawo kaadi zabo okugenda okunona eza People Power. People Power evudio netegeeze gwanga manji batwesoze twabalabye twabategedde naye bazenga bambega batumiddwa ekirubirirwa bazza kucyankalanya. Oli mu Kirasco Point Africa munnange oliyotya nkyasa oliyotya munnange awenda nno nkugoberera webale mukwano gwange oliyotya babato omwana w'ekisujja Team Hope Grania Nakazibe Mubende district to B kusaba mukaga tugenda kulonda tuli ndi mu municipality y'omubaka onali butone Mubende ye akyaliwo onali bumwali mu municipality muno okay naye nze njagala nkutegeeze ku nsonga y'abo aba People Power kyamazima oba natandika okutandika ate sino twabategedde ate bayinamu abaana ate n'ebyana kati obudde buno ogamba nti ate ku bantu 10 kuliko 10 abambega tulamu noba otandise okusosolamu ekyo kijja baleetera obuzibu. Nze babato kale munnange Africa wangi webale kuweereza mukama wange kale munnange webale okusosula ebigenda mu maaso mu ggwanga lyange Uganda tuwatanya n'ensi yonna okutwaliza mu mukama akumpeera ekyosinga okwagala ono kisakye mu ggulu nga bulijjo kati mukulu wa Africa era ng'omusajja Joel Sonyinyi bw'ayogedde aba People Power beegendereze nnyo olw'ensonga Africa ababeegasseeko tebalina mugongo ekikusuuzawo ekibiina ekyo nga temwandikira nti ekigenda mu maaso gende mu ky'omulala kyekyaki era nga bw'ayogedde bambega bangi babeegendereze naye nze kyembadde mbasaba nga mbawa amagezi bo baleke okusalira abantu balonda baleke abantu beeronderemu abantu be baagala naye banagabo bategeerera bajja bakuba ekigono kisaakye mu munnange wangi halo wangi bale kuweereza ssebo kale ssebo moze nga ndi wano nangawo sangibwa munabingoola okay nze ngamba omwogezi wa People Power yaleme kwekwasa kubanga babijja kugenda ku kitundu basosole gwe bagambye efuula ono gweyitawo yajja kufuuka naye ng'omubi ate kati abo abantu mu buli ngeri bateekwa kubeerawo. Eddakiika ziwaza 48 mu bufunze ensonga ey'ekisinde ki People Power. Tusooke tugize ku bbali munywanyi nsooke nkusomesa ebyobufuzi obitegeere. Yaliko mu kalulu aka 2016 yavuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti mu ggwanga Uganda omukulu Profesa Venansius Baryamureeba bwebukeeredde onakola ravudde nakola okulangirira nga Katonda bwe yamuloosezza era n'amulagira ave ku ludda olw'opozitioni yeesoga ekibiina ki NRM ataleme kuvuganya mwami Museveni wabula agende yeesimewo ku bubaka obwa palamenti entungamo municipality. Ono yeesimewo ku bwa pulezidenti ng'ali ku opozitioni ng'avuganya mwami Museveni atugamba nti olunaku lwali bugenza okukya Profesa Venansius Baryamureeba atugamba Katonda yamuloosa n'amuwa obubaka n'amugamba nti Venansius lekera okuwakanya mwami Museveni genda oyingire ekibiina ki NRM ovuganye mu kamyufu kaakyo okiikirire entunga mu municipality. Nakugamba nzize nkugamba si buli muntu aseka nti abeera musanyufu,
si buli akaba ntabera munakuwavu wankubadde si buli atambula nti ategeera gy'alaga si buli akugamba nti ategeera byakugamba ntegeeza kimunywanyi si buli gwolaba mu opposition nti wa opposition si buli gwolaba mu NRM oba mu rulingi party nti wa rulingi party oba wa NRM abantu bali mu bifo ebyenjawulo abantu boogera ebigambo ebyenjawulo olwabiruubirirwa ebyenjawulo ono weetaaga okumutegeera Venansius Baryamureeba profesa agamba okusala okujja okuvuganya ku kifo ky'omubaka ow'entunga mu municipality Katonda yamaze kuŋŋamba genda ovuganye ku kifo ky'omubaka owantuŋŋamo era oyingire ekibiina eky'NRM todda mu kuvuganya mwami Museveni mubaka Baryamureeba Venansius Profesa mulambirira Venansius Baryamureeba yali mu kalulu akawedde ekyo kitegedde nti buli munabyabufuzi avaayo okwesimbawo abeera n'ebirubiriro ebyenjawulo munnange kula Afrika wangi bera tuweereza kale munnange yogerako ne Sanchez nga ndi butayunja Sanchez oyo omukulu kyabadde anoonya ndowooza yakifunye kyekiriwo ekyo ayinza okuba abadde ayagala kasente we baakamuwadde n'asalamu akyuke adde mu NRM Sanchez butayunja mbaako munnange Afrika wangi twendi mpuliriza ndibyegwa ono Peter Mwegwa gwanga kakati omwami Venansius Baryamureeba wangi omwami Venansius Baryamureeba atulekemu kona era neyogeranga ekyo kyokwesibasira ku Katonda mbumanya Katonda yamuloosa ebiseera ebyakyogera ebiseera bire ebyaggwa ndowooza gwe munnamawulire kyakijjukira naye ate atulekemu baleke kwesibanga nnyo Katonda yalondaga bakulembeze ab'edda naye kati bano abalyako ababbisi abalonda Katonda salonda bakulembeze bano ababbisi bano Venansius Baryamureeba abalyake bwe batyo okusigala ngoweeni